nga bannakibuga bakyatambulira mu kutya olw'obulwadde bwa kolera obwabalukawo gye buvuddeko olunaku olwaleero minisitule y'ebyobulamu evudde n'etangaaza ng'ekibuga Kampala akadde kano bwe kiri mu mbeera ennungi olw'ensonga nti endwadde ez'enjawulo eziva ku buligo naddala kolera tezikyaliwo. Okusinza kwakulira endwadde eziva ku buligo mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Godfrey Bwire ebbanga lya myezi gisobamu ebiri akadde kano nga tebakyafuna muntu yenna alwadde bulwadde buno. Ono ategeezezza nga ekyo ekyaliwo bwe kyakosa ekibuga Kampala wabula nga mu bulwadde obwo temuli muntu n'omu yabuggula mu bulamu. Nga bwe mulabye twawadde ne kolera wano na Lukolongo kiki twakoze twajja eri mwe ntubagamba nitukolera wamu mu budde obutono. I think it is not more than it never took more than 6 weeks kolera yali akoze eki abadde agenzi nolwekyo twagamba abantu just okulongoosa emyala na programs zino commissioners are launching this sanitation weeks. If we can do this one in areas like Kampala nga tuba tukoze bino kolera abata kisobola kukola ki kubeerawo. So Kampala, Mbale na buno bu district obuli wakati byefa tuyambisa intervention. Onera atangazza nga Uganda bwetunuliddwa mu 2020 ejja kuba ng'etudde ku nfeete endwadde eno ebitundu 5 ku buli 100 ate mu 2030 etunuliddwa okuba nga tekyasobola kufuna ndwadde eno. Era ono asobodde okulambika enteekateeka ze balina nga ministry awamu n'eggwanga lyonna awamu okulaba nga obulwadde obuva ku buligo butuulibwa ku nfeete. Before the end of April. So we have talked with national medical stores. Within 2 weeks, the vaccine will be in the district. So when we call you to sensitize the communities, please do as you have always done. As you know, cholera is a multi-sectoral activity. Everybody has a role to play. The household have a role to play. Local leaders have a role to play. You people from the media, you have a role to play. That is why we rely on you to make sure that you are able to win the battle against these infections. Omuwandiisi w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine alabudde abatalina kaabuyonjo nga kati bwe bagenda okuluma era n'asaba bannansi bonna okwenyigira mu lutabaalo luno okulaba nga ebyobulamu bya bannansi bitereera. Ne bateekako ebiti ne bayita latrines. Twagala latrines abantu ze basima ne bazimba obulungi ensiwera nga tezisobola kuvaayo ne zigenda mu maka gaffe okutuleetera obulwadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri twagala okujjukiza bekikwatako mu bitundu byaffe byonna especially abafuzi baffe n'aba enforcinga amateeka. Ye omumyuka wa commissioner ministry y'emu ey'ebyobulamu Julian Chomuhangi atangaza ku tteeka erireetebwa n'ennongooseza ze baagala okukola ezikwata ku buyonjo mu ggwanga Uganda. Ngase ejja kweyongera kutuuka n'omutindo bwe tulimu ennaku zino. Katugambe ng'omuntu nga bakusanze ng'opama buli wamu bagenda kusaba miliyoni namba. Ate ekikuleetera okupama buli wamu oba oyinza kuba tosobola kuzimba kaabuyonjo. Ate bwe bakusiba bw'oba tozisasudde miliyoni emu nga bakusiba. Bwe tunaateekako esente ezo ennyingi abantu bajja kukomya okukola ki? Okugenda basasanya biwaabwe buli wamu. Bano bwe bajjidde nga sabbiiti eno Uganda yakweyunga ku nsi yonna okukuza olunaku olukwata ku buyonjo era nga lwakutambulira wansi omulamu okugamba nti obuyonjo buvunaanyizibwa bwange. Emikolo mikulu gya kubeerawo sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe tulimu ogwokusatu omwaka gwe 2019 era nga gyakuyingira ku Oluvu Primary School mu disitulikiti y'e Manacha. Olutuukidde olwaleero ebitundu 10 ku buli 100 be batambulira mu mbeera ey'okubeera ne kaabuyonjo ate ebitundu 21 ku buli 100 bano tebalina kaabuyonjo. Ensimbi ezisoba mu bukadde 8 ez'eggwanga erya Amerika ze zifiirwa buli mwaka nga bajjanjaba ku ndwadde eziva ku buligo. Abaana abali wansi w'emyaka 5 abasoba mu bitundu 2 be bafa olw'endwadde ezimu zino. Disitulikiti ezisoba mu 11 za kubeera nga zijjanjabwa omuli n'okubagema omuli Busia, Namayengo, Buliisa, Koboko, Pakwach, Maracha n'endala. Endwadde eya kolera. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olegolo.